الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد صلى الله عليه وآله وسلم amatendo ga Allah tabaraka wa ta'ala. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala atenderezebwa eri watali kitenderezebwa kyonna okujjako ye. Tumusaba se okusaasira ebyengera n'emirembe ku babaka be bonna nga bakulemberwa wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wamu n'abantu b'ennyumba ye. Ebbanga ddene baganda baffe abasalafu oba abayitibwa abatabbuliiki oba abayitibwa abawahabiya bamaze ebbanga ddene n'abamu ku ba ahli sunna wal jamaa bamaze ebbanga ddene nnyo nga boogera ebigambo n'okutambuza ebigambo nti abashiya bakafiiri era si basiraamu. Ebigambo ebyo bantu bangi babitutte nti bya mazima, naye ebigambo ebyo tebiriiko bujulizi bwe mubiwerekezaako, wabula ebigambo byammwe bikalu ebiva mu bitabo byammwe bye muwandiise ne mukakasaako obukafiiri ku bashiya. Naye Imaamu Ali bun Abi Talib alayhi salam yayogera ekigambo n'agamba nti hiina sakata ahlul haqq anil batil, nti bannannyini mazima ebbanga libamala nga basirise ku bulimba, tawahama ahlul batil annahum ala al haqq, kirowoozesa bannannyini bulimba oba bannannyini kubeera nga bali ku bulimba annahum ala al haqq, nti be bali ku mazima. Ebbanga ddene abantu babakkiririzaamu nti mmwe muli ku mazima, yani abawahabi oba abatabbuliiki oba abasalafu. Naye ebintu by'obusiraamu bya bwino, si byakuvaayo n'odda katuuti ng'olina abagoberezi abakukkiririzaamu, abakkiririza mu ntegeera ya Muhammad ibn Abdul Wahab oba eya Ibn Taymiya, ng'era bennyini b'olimu n'abagamba ebyo by'okkiririza mu ggwe kennyini nti abashiya bakafiiri, naye nga tolinaayo kitabo kya mushiya n'ekimu kyoleese kulaga bukafiiri bwa mushiya. Ebintu by'obusiraamu bya bwino bitya. Abanaswara oba abaju abakristaayo n'abayahudi abaju munnange baatuukako ku kiseera ne bagamba nti bo be b'okuyingira ejjana bokka. Ali ebweru w'obuyahudi oba obuju oba obunaswara obuyitibwa obukristaayo ndiye si wa mujjana. Allah tabaraka wa ta'ala ye buli kimu ekikye akireeta nga kirina obujulizi. Yabagamba atya? Twetegereze mu suratul Baqara aya ya 10:11. Allah tabaraka wa ta'ala yabagamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, agamba nti waqaalu, ne bagamba lan yadkhula aljanna, tagenda kuyingira jjana illa man kana hudan, okujjako ng'omuntu oyo muju muyahudi, au nasara oba omuntu oyo nga mukristaayo, tagenda kuyingira ki jjana. Naye Allah tabaraka wa ta'ala abagamba nti tilka amaniyuhum, munnange eyo endowooza yaabwe, kwe kusuubira kwabwe era bwe balowooza. Naye agamba wekitiibwa Nabi Muhammad, kul, bagambe haatu burhanakum, muleete obulungamu bwammwe, in kuntum sadiqin, bwe mubanga ddala muli ba mazima. Nabwe kityo naffe tubagamba muve ku butuuti bwammwe gye mwogerera nga muli mwekka, mutweŋŋange
mu lwatu mu lujjudde mu open dialogue mu debate ey'obujulizi oluvannyuma mujje n'obulungamu bwammwe biburhanikum n'obulungamu bwammwe in kuntum sadikin bwe mubanga muli ku mazima naffe tuli ready okuleeta obwaffe nga tubujja mu bitabo byammwe kennyini abasunni nga tulaga nti bye mutuwaayiriza ddala bya bulimba era tebiriiyo ojja kwekanga nga n'ebirala bye mutuwaayiriza biri mu bitabo byammwe eby'abasunni tubasaba muleete ebitabo byaffe mubyoleka ensi mugamba nti tulina tukuya tukweka ebintu bingi mukiyita tukuya era tulina Qur'ani ey'ejjuzo 40 mugireete mugiraga ensi bwe mubanga mugirina mukyogeredde ebbanga ddene tetukkiririza mu Qur'an tukkiriza mu masafu Fatima mugireete gwe mubanga mugirina era Qur'an eyo mugamba ekwekebwa ate lwaki ekwekebwa nga erina kusomebwa bagoberezi temulinayo bashiya be musobola kugulirira abanafu ba imaani babaweko Qur'an eyo temulinayo bashiya basobola kutuuka mu Irani kubanga ni mu Saudi Arabia mwebali abashiya bagende balabo babasobola okufuna Qur'an eyo mugireete ebintu by'eddiini bya bujulizi naffe tujja kujja tudifendinge amadhahabu gaffe nga tukozesa ebitabo byammwe ne Qur'an ey'ekitiibwa gye tujja okukozesa era twanike obukyamu bwammwe nga tubujja mu bitabo byammwe n'engoberera yammwe naddala abasalafu eva ku Ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab ne Ibn Taymiyyah tubasaba muleete ebitabo wiino yajja okukaayana abantu siffe tujja okukaayana wiino yajja okwegwa malaka abantu siffe tujja okwegwa malaka kubanga bwabeerawo omujadala gwonna tulina kuleeta bitabo ngera Allah tabaraka wa taala bwagamba mu suratu Saffat aya ya 10:57 n'agamba nti fa'atu bikitabikum in kuntum sadikin mujje n'ekitabo kyammwe bali eri abaali bagamba nti bo be bali ku mazima naffe tubagamba bwe mubanga mmwe muli ku mazima mujje n'ebitabo byammwe mutwanike mu lujjudde lw'abantu in kuntum sadikin bwe mubanga mmwe muli ku mazima omuwandiisi omu mu basalafu nga yeegatiddwako n'abalala ayitibwa Mazinga omwali ne basheekh Mugendera bwe bawandiika ekitabo kyabwe ekiraga obukafiri bw'abashiya bagamba okuyiwa omusaayi gw'omushiya kisingako okuyiwa omwenge ekitegeeza nti muli beetegefu n'okutta omushiya yenna naye munnange twagala okubategeeza ife obanze kanneeyogere ku nze nvaayo mu lwatu nennangirira okubeera omushiya era nga sirina gwe ntya okujjako Allah tabaraka wa taala ekirala ife tuli bagoberezi ba Imaamu Ali ng'eyo amurun min Allah ng'ekyo kiragiro okuva eri Allah era ng'obujulizi obwo buli mu bitabo byammwe wa rasulihi n'omubaka we obwo obujulizi buli mu bitabo byammwe fe okubeera abashi aba Imaamu Ali buli mu bitabo byammwe era tujja kubuleeta tububalage Imaamu Ali nabbi yagamba ye Faruku hadhihi l-umma ye mutematema w'amazima okugaawula ku bulimba wa ummeeno era fe abagoberezi be nga nabbi yatulagira okubeera nga tumugoberera oluvannyuma lwe tutambula nga ye tujja kubeera ku mazima era tujja kwogera amazima bwe munaatutiisatiisa ng'era bwe mututiisatiisa okututta fe tuli bagoberezi baba aimma 12 omuli Imaamu Hussein alayhi salam eyafa ngattibwa abagoberezi abali ku nkola eyabo abafitina abashiya munnange tuli beetegefu okufa nga tulwanirira amadhahabu gano nga Imaamu waffe Hussein bwe yafa
era tetuyinaako kye tukityamu ne bwe mukiwandiika ne mukibunya buli wamu kyokuyiwa omusaayi gw'omushiya tetukitya wadde n'akatono olw'ensonga bwe munaatwenganga tujja kubawangula yensonga lwaki mutiisatiisa abantu bammwe baleme kuwuliriza bigambo bya mushiya mbu bajja kubula bw'aba omushiya mukyamu lwaki temuleka abantu bawulirize ebigambo bye bw'abanga mukyamu beesalirewo ekikyamu n'ekituufu naye munnange bwe munaagenda mu maaso n'enkola eyo ffenaffe olwaleero tugenda kuggyayo obukyamu bwammwe mugende mu maaso n'okutiisatiisa abantu bammwe baleme kuwuliriza bigambo byaffe kubanga bwe banaabiwuliriza nammwe mukimanyi tuli ku mazima era twogera mazima era nammwe mukimanyi bwe munaatwenganga mu dialogue mu hiwaar oba mu munakasha gwonna tujja kubawangula kuba tujja kuba tukozesa bitabo byammwe ate era still ne bwe munaatutta tujja kubawangula ffe bwe tutuusa ekigambo kyaffe eri abantu tuwangula ne bwe mututta era tuwangula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.